Mugamba mutabagala balungi abeekuumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Nina ekibuuzo kibadde kimbuuzibwa inbox comment section everywhere. Senga lwaki nyimaayima buli kaseera? Senga nyimaayima. Kaakati ekituufu kiri nti omulimu si mubi. As long as teguli accompanied na bulumi na discomfort. Omwami ali average. Wenjogera average mba njogera ku tugambe tutatandikirwako nti woba kati nga olaba bwe tuba tugamba nga mu ssomero ndi average pass mark eri 50 bw'ofuna 49 oba okoze bubi nga bakusabula kitegeera abasomesa be Uganda bamanyira anyway tubaveeko ninako kuno n'abasomesa naye simanyi lwaki mutukuba mwakuba abaana kubeera mukuba abaana anyway it's just the system in Uganda mbadde nsaagamuko so ebiseera ebisinga abasajja oba omusajja ali average asobola okuyima emirundi 11 olunaku n'okusukkawo bwe njogera average like emirundi egitandikirwako osobola osanga omuntu nga asobola okuyima emirundi 2 which is normal nti ng'oyima as long as ogwo omuyimo tegulwawo naye nga akabanga kati ne gumala ne kukola ki ne gukka naye singa weesanga nti oyima omuyimo ogwo ne gukumalako eddakiika ezisukka mu 5 ziba nnyingi I think dakiika 5 okyalina omuyimo ogwo ne gugenda n'oddamu n'ofuna omulala gwo ne gugenda mukwano kubanga tukolera mu nsi eri eyaffe Uganda gye njogerako si na Uganda yokka ne mu bazungu okujjako ng'oli mu Bawarabu andi ng'oli mu Bawarabu bali si bano ab'e Dubai simanyi kata how it is but ab'e Dubai nabo era ndaba beebamu ng'oli mu bantu abambalanga we basanze of course bw'oba oyima ng'omuyima gukumalako eryo ebbanga oba olina okugenda ew'omusawo olabe ekyokukolera kubanga kiba too much ate n'ekirala kubanga osobola okulaba amabeere g'abakazi sawa yonna gy'oyagalirako bagayisa bweru osobola okulaba akabina sawa yonna gy'okalabirako ng'oli yambadde akasikaati kakoma wano buli muntu ayambalanga bw'ayagala kati obanga omuyimo gwo guli triggered n'ebintu ng'ebyo kitegeeza ogenda kuba oyimaayima nnyo then waliwo omulala yangambye nti singaza buli bwendoboza ku girlfriend wange ennyima ekyo kiri normal very normal olina obwagazi bungi eri girlfriend wo so kiri okay tekirina buzibu yadde as long as bw'oba oyimye kubeera kiba nomo naye ate kifuuka abunomo singa oyima n'ofuna obulumi nina omwami gwe nali njogerako naye nga ye bw'ayima atuuka waba tazinye alumizibwa n'atuuka n'okuvaamu omusaayi banaye mu bantu mwenze simanyi bumuli mufo kyogenda mu ddwaliro n'onoonya senga amazima ga Katonda mu ggulu akasolo ko kalinza n'okufiirawo ebyekisiru mukimanyi ekyo ng'okyali awo mb'olindiriza nze nina ebintu byendaba ne mmanya nti kino nina kuddukirawo mu ddwaliro siri muntu akozesa ddagala lya zungu nti ndyagala nnyo wabula njagala nnyo okunkebera kubanga nkimanyi eno mu Kiganda tebakebera ojja kusoma symptoms zo and I will just assume nti ezo symptoms za bulwadde bwe buti kubanga mmanyi nti omulwadde bw'ati bw'ofuna symptoms bwe ziti waba ofuna obubonero bwe buti kino ekirwadde tekiba kikuluma but that does not mean nti kituufu so oba ofuna omuyimo ng'omuyimo gw'ofuna gukuleetera okubeera ng'oluusi olumizibwa omukira ne gukuluma oba gukuleetera okubeera ng'olina discomfort gy'ofuna genda mu ddwaliro olabe omusawo w'abaami omunnyonnyola ensonga zo abamu muti okugenda mu ddwaliro but abasawo abali professional they are not allowed to disclose information y'abalwadde baabwe teweeraliikirira nti ngenda kuba n'akafulumangeye ekyo tekikkirizibwa era bw'okizuula n'omuconfronting oba n'omuteekako omusango asobola n'okuluzinga certificate ye oba okuluzinga empapula z'obuyigiriza waabwe kubanga tekikkirizibwa so teweeraliikirira genda ew'omusawo omunnyonnyola omugambe omusawo kiva ku kyo okubeera nga entuuka mu mbeera bweti tolinzalinza kubanga gy'okoma okulinzalinzaako osobola okutuuka omukiro gwo ne gufiira ddala nga tokyasobola yadde okukonkona yadde okuyima yadde okuyimirira ng'oli awo nga gufudde okitegeera it indicates something is not right ku mukira gwo naye bino ebyokuyimaayima buli sawa it's okay kubanga omusajja mbagambye ayima emirundi 11 that is the least asobola okuyima emirundi 2 olunaku asobola okuyima emirundi olunaku sigamba kiro na misana ngamba throughout the day emisana kati then ekiro nga weebase ng'ofunye normal sleep osobola okuyima emirundi 5 that is average
emirundi 5 kitegeeza osobola n'okuyima emirundi 10 oba emirundi 7 at different intervals oba mu kaseera ak'enjawulo. Oyima ne gukka, oyima ne gukka, oyima ne gukka. Okuyima okwo kuba kulungi mu baami, it's considered as oba kitwalibwa okubeera nga exercise y'omukira. So teweeraliikirira, tekikutiisa, totandika kuba amamementi singa naye nze ayimaayima WhatsApp. Kirungi, kiri fine. Wabula singa ogenda n'obeera ng'ofuna embeera gye njogeddeko ey'obulumi oba ey'okubeera nga teweewulira bulungi and you take it lightly oba n'okitwala nga gwe bw'oba olabye, kirinza okuviiramu omukira gw'okufuna obuzibu n'otuuka mu sseri okubeera nga tokyakuba saluuti ng'ate togenda kujjanjabwa nga it's beyond. Waliwo abantu abalina embeera eyo nga newokozesa eddagala kimukwano, ekiwundu kyasamba eddagala. So twewala okutuuka mu mbeera ng'eyo nga tuseekinga at least amagezi gaabo ababa basomeseddwa ne bakukebera. Teweetaaga, nze nabagaa teweetaaga kumira ddagala lyabwe oba tolyagala. Gwe kasita ogende wa muntu olaba naabo bennyini ogenda mu ddwaliro ezzungu ne bakukebera naddala ffe abakyala n'obagamba musawo kiki nga sefuna lubuto biki n'agamba ye kankukebere n'akebera n'agamba olimu ebizimba naye ebizimba byo stage gye biriko tebyetaaga kola ki kulongoosebwa. Bw'olwawo bajja birongoosa wabula nsobola okuadvisinga genda onyonye omuntu alina habo onyweko bijja kufuluma kubanga akimanyi banatandika okulongoosa bijja okalinga oba bijja kudda ebiseera ebisinga kye bikola kubanga wano mu process y'okubijjamu balinza okwasizaamu oluba ekimu like otuzi ne tugenda ne wano wekivudde bizaalazaala okitegeera. So naye ate w'obanga ogenze n'onywa bunywa eddagala ganda birina engeri gy'obifuluma ne bibeera washed out of your body oluusi n'obutadda. Olinza ogenda mubeera n'obagamba ne bagamba nsekeze eziriko ekizibu naye genda ofune habo and they advise you accordingly nga balina eddagala basobola okukuwa naye bw'aba musawo ng'amanyi nti kuba bamanyi nti ne habo akola ki akola genda ofune omuntu alina habo ojja kwoza mu nseke era n'obeera ng'osobola okukola ki okulongoosebwa. So mutiireyo bwereere ate eddagala kyebali kusibaako kuba kwagala kwo osobola bagamba nze munkebere that is it ate njala kunkebera temumpa ddagala okitegeera. Gwe n'ogenda ng'omanyi omuntu alina eddagala n'omugamba njagala ekika ky'eddagala erisobola okunzijanjaba kino kimwanguyira nnyo okuba aba ategeera kyagenda okujjanjaba rather than okubeera nga ashuminga bwashuminzi obanga ateebereza biteebereze kuba olinza okungana singa nze sizaala nekukama ensonga ez'obutazaala kubanga nze manyi 1 2 3 4 naye kweza ensonga sigenda ku indicatingako emu kuza okugamba nti kakati gwe ensongayo obuzibu obuli wano nedda kubanga sikola ki sikebedde naye oli bw'anakkebera yajja kutegeera nti olinamu ebizimba enseke zeetaaga kulongoosaamu kino okitegeera kyengezaako okubagamba bantu bange. So mwe abasajja abayimayima naffe abakyala tuyimayima bayizawe tekiri ku mmwe mwekka. Osanga omukazi yenaganze singa naye mba ntudde mu katebe kano akapulasitiika kannyimya nga buli ssaawa ayimayima. So n'ekirala kyenniza obagamba nti oluusi testosterone levels oba kireetebwa okubeera nga waliwo what is the raise waliwo hormones eziproducingibwa mu baami oba ezikolebwa mu baami. Hormones zino baziyita testrones. So hormones zino singa zituuka ekiseera like during dadde obanga olunaku nga emisana ne ziraising omulundi gumu oba ne zeeyongera obungi omulundi gumu oba ne zimala ate ne zidropping omulundi gumu like nga teziri steady ziraisinga zeeyongera ne zikka ne zeeyongera ne zikka nakyo kikuviirako okubeera ng'osobola okufuna ogw'omulimo ogw'obuli kaseera naye teguba mubi tegukweraliikiriza guli okay. Naddala ate mwe abamala okulowooza ku baagalwa bammwe nti buli wendowooza ku mwagalwa wange ennyima ekyo kiri nnomo nange ndowooza ku wange n'ennyima so teweeraliikirira kiri very nobo. Mukama bankuumire mubeere bulungi temujjanga okutera subscribing and liking and commenting. Tulina WhatsApp group oba oyagadde ogyeyungako waliwo mu comment section waliwo enamba y'omwami bamuyita Isaac g'ocontactinga n'abeera ng'akugattamu mu WhatsApp group yaffe. Omukama bankuumire mubeere bulungi. Yeah.